nze mu Endobeso. Wange? Jebali nnyabo. Nze bampita Mukunja wa Biti Farmer mu Endobeso. Yes. Aha, wangambye nkukubireko. Nagambye nkubireko nga ndagala kumanya bba wange yazala mu Mukunja mbadde njagala kumanya mpulira olugambo bba wange yazala muka muganda we. Ndi bbawe yazala mu muka muganda we? Yazala muka muganda we omwana. Naye njagala kumanya. Mwana kyoyo njagala ntegeera omwana oyo yazala. Era njagala okumanya kituufu yamuzaalamu. Bannange. Baawe yazala mu muka muganda we? Iye mpulira olugambo. Era lugambo. Kati gwe wakikakasa nti yamuzaalamu. Kati njagala nkakasize ddala oba yamuzaalamu. Kati gwe gwani? Nze Mirembe. Ate ye baawe yaani? Yewire. Kati ene simu gye wampeereza yaani? Yeya muka muganda we. Yeya muka muganda we. Oli gwe bagamba nti gwe yazaalamu? Yes. Lwaki tewampadde ya bbaawo? Njagala amanyire ddala ekituufu bakitakuwadde abaana njagala amanye ekituufu. Nga tukijja mu muka muono oba mulamu wo oba muyita otya. Kale beerako ku simu tovaako. Omukazi bamuyitaani? Owaaye? Wange? Omukazi bamuyitaani? Mukazi semumanyiri. Kale beerako ku simu tovaako. Wange? Hello? Mirembe. Hello? Nyabo. Ngenda munaye kujjawo kubasuulira. Hello? Nyabo. Wange sebo. Ompulira? Kati wano mbadde nkuwulira olinza munaye mbadde sikuwulira. Kakati nyabo nze mbadde nina kye njagala okugamba. Simanyi oba wooli tusobola okwogera. Sambyawo kuba ndiddize mukwano. Anti kakati waliwo ekintu kye njagala okukulabula. Lwaki? Anti togeza n'ositula abaana bo n'obatwala ewa Mirembe. Ogambye ki? Ndi tositula abaana. Ompulira? Nkuwulira. Ndi tositula abaana n'obatwala ewa Mirembe naye alayira nti wakiri okutuga omwana wo n'amutta tobatwalayo. Owange, ekyo nga kitandikadde. Ye abakazi nga bamanyira. Owange, abakazi nga bamanyira. Abaana bange ne batwala ewuwe. Abaana bange n'abaani mukubani abakulu. Abaana bange be bakulu kuba Mirembe. Kaya Mirembe amaanyi ennyo. Agagamba abantu bange tebagende ewuwe. Anti kakati labayo. Mirembe nze namusoka okuzaala. Obulira bulungi. Nze gwolaba nfumbira omwami wange ng'omusajja naye kizibu kyalina omwami wange tasituka ompulira nange nga takola ki nga takisobola nsonga za mukono wange oli musiru otegeera oli mwasale muli kikaaki nkugambye nga tasituka nga bw'omanyi omusajja nga talina mbeera za mukwano ntuufu nga tayimirira kakati munange embeera entabula nga mugamba munnange omukulu tukoze tutya omwami wange yennyini ng'atesale muganda we ompuna Batesa ne muganda we ng'asalawo nti muganda wanzaalemu. Kati Mirembe yasaamirira abaana bange bakulu kujje. Yagamba ayina ebbuba okusinga nze. Ayina ebbuba okusinga nze. Ye atandika atyo ogamba nti abaana bange tebajja kugenda wa kitaawe. Atandika atya yakitandise ddi ne leero gye mbatwala. Kakati poliisi kaleete ki abaana bange bagenda wa kitaawe leero. Anti kyembuuza? Mpulira. Kakati bateesa abooluganda n'abooluganda. Bateesa abooluganda. Omwami wange ye mukulu. Omwami wa Mirembe ompulira. Bateesa ono omwami n'okwagala okukuuma ekitiibwa kye. N'abantu obutatwala ebbanga lye tumaze nga talina yadde omwana. Nga nze mugamba munnange nze ngenda byasanguza nti munnange gw'olina ensonga ez'okuba nga nze nzaala. Nga mugamba nze ngenda kukola meeting ewammwe mbateekeyo ab'ekika bagambe nti omwami wammwe gundi zimu tayimirira.
yanne mesezo okuzala olwo tumaze ebbanga liwerako abamu omanya abekika basenga boogedde abooluganda boogedde balamu banfuukidde bamulamu nga mayinda kwabya ensonga aŋŋamba nedda tokola ki toyogera ng'ayimuna anti kati gwe abaana tobatwala ye wa mirembe aŋŋamba muganda we nga tutandika nsonga era be abaana aba babiri anti labayo sala wakusatu era agamba mirembe anti labayo nkugamba totwalayo abaana ewa mirembe nkugambye mbatwala okumanya nga mbatwala ate leero kaleerubaale kabe katonda abaana bange bagenda wa kitaabwe muŋŋambire nyabo Wange oli ku BTFM oyogera ne Mukunja wazaala omusajja ali Tayimilila tonziniddako mannyo kyekigenda mu maaso mukanze totwalayo abaana ewa mirembe kati ko ye nja kubatwala baana ba musajja be bamanyi bannange kiki ekigenda mu maaso mukamuganda omwana ozaalamu waaki ate mwe abakazi kiki ekitabatuuza wansi namwe abasajja nogambako nti no Mukunja namwe abasajja kiki ekitabafunisa abakazi bammwe amaaso ne gabeera ku bakazi bammwe ne gabeera ate ku baganda bammwe lwaki muleeta ebiragalalagala mu famire oluzalali ensisimuka ennyuvu tokikola tosobola kikola mpozi omu ng'afudde nga mumaze okuteesa nga tumaze okuteesa bateesezza abooluganda kwesooka olindeko nze mugalanda w'abakazi babakuzuddemu ekyama ekitya emikisa mutwale eri akajanja Chwamoti mwebale kuweereza bannaye wala bambi yazala mukamuganda anti akitegedde anti bawoli yali tasituka mu kifo okuzaala ebweru nazza mu kika tafaayo kasita abono be bakulu akigumire yatuyenderera eno engombo y'abasoga mukamuganda wotwala butwale nze samali nsambya mubeere bulungi bannange engombo ze sigiwulirangako bajogera bulala mukamuganda wo kale yogeranga ebituufu Mukunja Amaka kyonna muntu nje balekejja okumaca ananga abakazi nga bazibu bambi yabigumira ng'omusajja we tayima naye obwo bwenzi nogamba nti omusajja tayimirira bubeera bwenzi ali mu kulimba kati atayimirira ate awasa atya abadde atulimba obwo bwenzi bannanga baba abakyala baabaki gambye oli yamumanyi ate yamumanyi aye kabuga atengerere omwana ayimiridde ng'omwana atuula butuuzi bale kuweereza naye bannange nze kyesitasobola kukola ekyo bannange abakazi kiki bannange newankubadde munnange omusajja yali tayimirira naye tekyetaagisa atisiti mwawukane ofune omusajja omulala omanyi nti kati abafamire mooli muganda woona agenda kunyiigira oli beetemeeteme naye bannaye mukazi gwe mukama katonda kantumireko mami wange Robina manja mu lukumbi mama nkwagala nnyo ne tatange Fimon manja mu lukumbi ne sister wange Julie aweekavule Wange emande ikyusa yemande kwengaswadde muganda wo bannange ekirabangako bannaye sikirabanga yamala kiraba kintabuli ky'omuzika ekisinga ku biiti fama Mr. Maka wansebo tuweereza ssebo kale nange Maka banange omukazi ono semwemba kutugutisa Maka wana Maka banange omukazi banange muyombi ozoga abakyalaani onategede semwemba kutoka webale nnyo Kunja Wange webaleko ssebo kale nnyabo nze badde ng'aba nti omukyalo ekituufu atwale abaana ewa kitaabwe baagala nnyo era mbawuliriza nnyo nze ndi mukyala kiifu wano ekabowa mu Ssembuuli kale ab'ekabowa batulabire Wange webale kuweereza ssebo kale musisimu linnya ebwamba ate nga gavana naye ensonga eyo ngiwulidde naye omukyala mutuufu ababbi bwe babeera abooluganda nga baateesa ye abatalina buzibu abooluganda baba basaganyiza ab'ebuwabwe bonna mbaagala nnyo mwebale kuweereza omutamiivu aba agembwa toyawula kibi n'ogamba aliwo atamidde wano uko Wange wasuza mukyala musinga kacwana amoti gye tuli ssebo tulikirya ambasada wa bitu si Rashid Soje natete honorable Veronica Nanyonda abagala nnyo ebukoma simbi
naye nga omukyala bambi wabanga yasalawo obutaswaza bbaawe kubanga libamaze akange nga tamwabya nazaala omwana nga azza mu kika tugendera awago sima wano tegatiisa tugende maaso kale kuluka shamba liringa mawokota gomba yekitundu ne bannange byampunga mani omusajja wire yayagala yazaala mwanyina we omwana nkugambye Mukunja nakachwa namo tibanange mubale tuweleza ne munange segudde eddalu oyakoledde eddalu olugero lwavu olwabasoga nti mukamuganda otwala butwale wazira nsonga era munange Uganda za buli kimu kisoboka ali mu birabye okone kachwa ankamoti muri mucyabalavu nasazimwe ni kakanyabana nkolya ku bifoze Kosovo nsonga za kuyimirira nakufoma nyami ngengo nkundake namo nomwedzi ndokunamo nalodidzi kishitendelela najo manyami shoti joti shinale oyo ya hapa oti jora ya hapa shoti shinale wole kwendelela nyiampula najo manyami kano kakwa